mbaniriza Aleba Unique Media hanze Samike era nga tubebaza okusubscribinga oba tunabeera kusubscribinga nja kusaba nti subscribe ku channel ya Unique Media sharinga era comments nazo tuzeetaga kubanga zituguidinga always okulaba nga becoming a better channel. Samike gemanya gange era wafula oguti yali ku kamera nkomyewo ne Kalyango Joel kulaba nga tongerayo olugero wali we twaluleka we tugenda okubanga tusinziira okulaba nga ate tweyongerayo. JS Medical Hubs bakugamba ki? Bakugamba nti oba oyina ebirwadde, oyina pressure, oyina sukaali, oyina ebikutawaanya ng'omuntu mu bulwadde, gendayo babe nga ate bakolako bulungi kubanga bateereza ddala ebirwadde byonna bakozesa eddagala ery'obutonde erya habo. Bino oba wafuna accident n'ofuna enkovu nga zazimba ku mbirigo ekitundu kyonna ku paati yonna ey'omubiri bajja kutereeza babijjeko bulungi nnyo obeere nga tesikinyo eddawo nga weeyina okubeera. Dina events bakola ku bintu bya kutimba yonna gy'oba oyagala omukolo gonna aneegutaba mukolo naye ng'olina ky'oyagala okukola obanga weetaaga okutimbatimba ewantu osobola omunoonyaako ne muteesa ku bbeeyi entonotono naye nga nkimanyi okutimba kusinga nnyo ku mikolo osobola omukubirako. Olinayo birthday, olina baby shower. Wafula last time yangamba kati mukola n'obubaga oba oyo anaatera ofuna olubuto tannannyonnyola bulungi ntegeera ntya naye ngenda muleeta kyo agenda kiddamu kati agenda kukiddamu. Okutuuyana kwange oyinza okundaba eyo newafula nange tondi bulungi. Okutuuyana kwange mu kamera oyinza okundaba eyo neweebuuza omusajja nga atuuyanirira. Ekituufu kiri nti alina medication gyendiko bino byakola nadde sina ngeri gye nnyinza kubanga sikola kushutinga naye nga medication gyendiko yendeetera kino okutuuyanako sobola kwewala ku tayimu eno so munansonyiwa ku lwekyo. Wafula gwe njala otandika naye olunaku olwaleero alina ekibuuzo kye oluwedde najjawo ne mbagamba Wafula yeetaagayo ka juice, yeetaaga ofuna ka juice. Waliwo eyamuwadde juice era mutuusizza bulungi nga simunyweddeeko yadde yala ajja akikakase afunye juice we then addemu n'ekibuuzo. Waliwo abangambye tulage ku Wafula. Wafula ye agenda kujja mu mulabeko tuleke tutandike. Then waliwo neyabuuzizza ekibuuzo kyenjagala Wafula yaba akyesomera era akyeddiremu. Wafula jangu taata jangu oddemu ekibuuzo kyo then tutandikire awo. So webaze yakuwadde ebintu byo. Nze Wafula bulijjo abeera emabega wa kamera era neyanzege eyampeereza juisi wange mufunye yena mu bujjuvu era mwami Samike tanyweddeeko yadde kastrokamu. Kati ddamu ne kino ekibuuzo kisome okyeddirezo kigamba ki ekyo Samike kisome bawulire. Ekibuuzo kiri ntino Samike is Wafula married? Bambi I'm asking on my behalf. Nze nja kumugulira kasoda buli lunaku. Ddamu ekibuuzo taata. Wafula alina omuntu gwabeera naye omukyala. Wafula is not officially married but is praying to God so that he makes it official in the nearby future. Thank you very much. Era Samika ngambye nkugane ntogaana. Nayo ku mirimu gyo. Kale ndine mukulu Kalyango gwe tuli naye tugenda batweyongerayo. Mukulu Kalyango njala obuuzeko ku bantu abo then tulyoke tutandike twakoma. Bantu ba Katonda abalungi Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu okuddamu okubeerako wano ne mwami Samike mbaaniriza era mbeebaza okubeerawo okuwuliriza nga bulunaku Mukama abalungamye nga muwuliriza. Kale waliwo yabuuzizza ekibuuzo ekikwatagana ku Mariya n'agamba yeewuunya nnyo abalokole okubeera nga basaba
basaba Yesu naye nga tebawa Mariya kitiibwa. Nakirabye mu comments awo. Nze ndowooza gye tugenda mu maaso eyo agenda kufuna answers. So nja kusaba gwe ayina ekirowoozo we kityo gye tugenda n'olugero luno oba emboozi oba okusomesa kuno, I am very sure ojja kufuna ansa yo. Naye onaaba togifunye nga mpulira nze atudde wano tofunye kyoyagala kufuna nga gwe omuntu toddiddwamu. I raise it up. Naye right now katugende n'olugero maaso eyo I'm sure ojja kuba oddibwamu nga woyagala anso jagifuna. Kati uli twakoma nga Yesu azaliddwa. Yesu we yazaalibwa Yesu yazaalibwa nga Yozefu agenze okunona omuzaalisa ku kyalo, n'asanga omukyala erinnya lyenderabidde wange erinnya lyani? Erinnya lye Solome. N'asanga Solome. Bwe baakomawo yasanga bazadde ne bakomawo, then Solome n'agenda n'ayita eyali alina okuwandiisa omwana na buli kimu ng'ekyalo ekyakirina okutambula. Baali bamuyita Cornelius. Cornelius we yajja byonna twabiraba, n'asooka n'agaana okuyingira, byonna twabiwulira. Then we yayingira ne we yalwalira, alyoke bamukwaseko mu ngalo za Yesu ono omwana omuto n'asituka. Then twakomanga malayika azze, siwe twakomaawo malayika Michael ngazze naye nga giant nnyo in that ne Yozefu yennyini obuwanvu bwe yali tatuuka na kulwala lwa angel. Kale badde nsaba tutandikiraawo okuggyako ng'oyagala kubaako wootandikira olina bwe walekayo emabega ku byenjogedde, naye badde nsaba tutandikiraawo. Kale katandikiraawo kuba nsuubira omuwuliriza waffe ali eyawuliriza ng'era agoberera, kubanga jjukira bino bye twogera Mukama abyesigisa abaweereza be, kubanga byama bya bakabaka bw'ekitangaala nga bwe tusoma mu Bakolinso ekisooka 4:1. Bino byama si bya buli omu kubitegeera. Ne Luka 8:10 nayo eraga si bya buli omu. Waliwo ajja biwulira naye nga tali bitegeera kuba si wa kubitegeera. Ate waliwo agenda biwulira Katonda amwesigise nabyo mu mutima gwe abibuulira omulala, kubanga bino kitangaala. Bwe kikutomera kigoba ekizikiza ekiri mu ggwe, era ali eyawuliriza waliwo emize egigenda omuvaamu ng'awulidde buulizi sitoori eno yeesange nga waliwo ebintu byavuddeko nga takyaddamu bikola, nga n'ekyoyoyo ekibyagala kyamuvaamu, era lwanaategeera nti okuwuliriza obuwuliriza kwalimu ekyenjawulo. Kakati sitoori ya kuzaalibwa kwa Yesu tuvuddeyo eri yonna yonna nga bwe mwawulira. Mariya afunye olubuto ku yeekaalu, tuvuddeyo tutuuse wano mu mpuku. Bwe twakoma nga Cornelius, kuba kambajjukizemu katono nti Cornelius we yalaba malayika emabega we, malayika Archangel Michael we yamulaba emabega we ng'amutunuzaamu ekiso, Cornelius yagwa wansi n'azirika. Era bwe twakomye nga baagezaako buli kimu ne bigaana, paka Mary we yabagamba naye musitule omwana ono omuto Yesu mumuteeke mumukonye mu ngalo za Cornelius. Era olwamukonyamu Cornelius n'ayimuka. Bonna ne beewuunya, Yozefu ne yeewuunya, Solome ne yeewuunya, Mary ne yeewuunya nga balaba omwana omuto bebe yakazaalibwa. Bamusitudde ne bamukonya bukonya ku ngalo eza Cornelius n'ayimuka. Naye Cornelius we yayimuka yalinga omuntu omupya ng'ekitonde ekijja. Cornelius yali omukambwe ng'essaawa zino Cornelius nga mukakkamu nnyo, nga muntu mulamu, nga mwetowaze. Ekyo kye kyasinga n'okwewuunyisa Solome kuba ye yali aludde nnyo ne Cornelius, kuba Cornelius yali asula ku nnyumba za Solome. Solome ye muzaalisa, era Solome yali agambye nti bannange ono yazadde bulungi alinga eyabadde n'omuzaalisa nanga nsingako. So nga ate Solome ye yali omuzaalisa okwo ng'era yayigiriza n'abalala. So kati Cornelius we yayimuka nga akakkanye, nga muntu mulamu, ng'ali kitonde ekijja, era nga mu mwoyo gwe azaaliddwa buto.
n'abeegayirira bamusonyiwe enneeyisa gye yeeyisaamu mu kutandika, kubanga mu kusooka yali abavunaana lwaki omwana azaalibwa mu mbeera bw'etyo, kuba baalimu awali wasula ensolo, waliwo ebisubi, waliwo obusanga, tewalabika bulungi, nga yeebuuza lwaki baazaalidde mu kifo ekyo, era ng'asuubizza okubateekako omusango. Kati we yayimuka nga mukakkamu ngazze bujja, n'abeetondera engeri gye yeeyisaamu, era n'asaba mu bwetoowaze, n'asaba Joseph ne Mary bamukkirize atwale obuvunaanyizibwa okubalabirira, okubawa emmere, buli kimu n'agamba ngenda kukozesa buli kyange mbalabirire, kuba munda mu nze mpulira nga ddala guno omulimu gwa Katonda. Era mu kusooka Yosefu yatya nnyo, n'abuuza Mary, omusajja byayogedde obiwulidde? Tugendere ku byagambye. Mary n'agamba, bw'ayogedde mpulira emirembe mu nze, Katonda ali wamu naffe era akkiriziganyiza n'ekyo ky'ayogedde, ate tetulina buyambi, tukkirize atulabirire. Bwe baayogera ekyo, Mary, Cornelius yabuuka waggulu n'asanyuka ng'omwana omuto, n'afukamira ne wansi ne yeebaza Katonda nti bakkiriza ekyo ky'abagambye. Era ku ssaawa ennyini ne Solomon naye ne yeeyama n'agamba ye yagenda okukola mmenja, akatanda k'omwana omuto ke yeebakamu. Baali bakayita batya? Mu Luzungu bakayita mmenja. Menja. Nkyogedde wenti okugaba abantu bakitegere mangu. Solomon omuzaalisa yabagamba nze n'emikono gyange ngenda kukola akatanda omwana kaneebakamu. Era n'agenda n'agamba nze ng'omuzaalisa mmanyi obutanda bw'abaana naye ngenda kukola akakyasinze Mukama kanansobozesa. Bakayita menja mu Luzungu. I didn't know that. Nange ndowooza nga we ndisaala omwana nja mukolerayo menja. Kakati Mary n'akkiriza Solomon akole akatanda k'omwana kaneebakamu. Cornelius ku ssanyu lye yalina n'abagamba musigale wano temuvaawo, kuba Cornelius yali musirikale mukulu. Cornelius n'asooka addayo eri abasirikale be, n'alonda abasirikale baasinga okwesiga, n'abagamba bajje bakuume empuku eyo, bakuume n'ekyalo kyonna, tewaba muntu asemberera Joseph ne Mary n'omwana oyo omuto. Wabula Cornelius naawe biragira abasirikale be bazimbe wabweru w'empuku ensiisira 2, ennyumba ez'akasiisira 2 ennene, era abasirikale baazizimbanga kiro na misana ku biragiro bya Cornelius. Era ennyumba ezo ezaggwa, ennyumba emu ensiisira ne bagyetooloza amayinja amanene, kubanga byali biseera bya bunnyogovu, nga baagala amayinja gano emisana gafune ebbugumu omusana, kati ekiro gaveemu ebbugumu ku kasiisira ako, baleme kubeera nnyo na mpewo nnyingi. Mary mwana asula ne Jesus baby. Ensiisira endala ne bagamba ejja kubala ya Yosefu n'abaana ba Yosefu. Era Solomon n'aleeta akatanda k'omwana ne bakateeka mu ensiisira Mary mwana abeera. Era Cornelius n'alagira abasirikale ne bazimbawo ennyumba endala gye waliise ne bateeka ebinyonyi, enkoko, esayidi ne bateekawo embuzi, ne bateekawo ebisolo by'enjawulo. Cornelius nga musanyufu nnyo, buli kyayina yagamba agenda kikozesa okubalabirira ng'ate musanyufu nnyo. Era mu biseera ebyo amawulire ne gajja ewa Cornelius, ne bamuleetera amawulire okuva wa Kerode, ne bamuleetera amawulire nti waliwo abagezigezi abavudde mu East nga bagamba bazze bagoberera emmunyeenye, era nga bagamba bazze batambula ekiro beebakanga misana nga bagoberera emmunyeenye, nga bagamba emmunyeenye eyo baaweebwa amawulire nti weenaayimirira omulokozi waabwe waali wazaaliddwa. Era amawulire gajja wa Cornelius nga gamugamba Kerode awadde ebiragiro buli musirikale yenna anaawulirako nti waliwo omwana omuto azaaliddwa babuulire Kerode amawulire. Era Kerode ye abagezigezi bwe baatuukayo, amawulire gajja agagamba nti ye yabagambye tannawulirako era tamanyi. Naye n'agamba abagezigezi abo bagende banoonye bwe banaamusanga baddeyo babuulire Kerode naye ajja alabe oyo omulokozi era ajja amusinze. Era Kerode n'abawa olukusa abagezigezi abo batambule ku kyalo okwo nga banoonya, n'abawa n'abasirikale ababukulembera banoonye. Era Kerode naawe biragira abasirikale abaabawerekera nti singa mulaba oyo
omwana yazaaliddwa mumukwate bukwasi. Ekyo bwe kyabeerawo Cornelius we yawulira amawulire ago kuba baasooka ne bamubuulira nga gazze. Era Kerode n'abuuza abawandiisi nti ddala ebintu ebyo mwabiwulirako? Abawandiisi ne bamugamba nti bannabbi baalangirira alizaalibwa alibeera omulokozi era omununuzi w'ensi. Era ekyasinga okutiisa Kerode yawulira nga bagamba alibeera kabaka. Ekyo kyatiisa nnyo Kerode bwe bagamba mbu alibeera kabaka. Nga Kerode mu biseera ebirayi yali kabaka. So kakati yali Kerode teyali kabaka wabula waaliwo emperor nga Kerode akiikirira emperor mu region gye yalimu ennene nnyo, naye region zaabwe zaali nnene nga zisinga ensi kati ze tuyita country. Nga emperor okugezaako okubeera ng'akwasaganya ekitundu kye kyonna yeetaaga ba representatives. Kati Kerode yali mu abo. Okay. Kati ne Kerode naye ng'alina abamuyambako. Kati eno mu area Yesu gye yazaalibwa Cornelius ye yali atwalayo ng'ali wansi wa Kerode. So kakati ne bano empura ba yali afunye nabo bafunanga abantu baabwe babayambako. Kati ani ogeye Kolenia Kerode ye yali nga yalondebwa empura. Kati empura ate ye nga yalonda Cornelius naye amukiikirire mu area eyo. Kati Cornelius yali akolera Kerode empura. Okay, So kakati amawulire we gajjibwa Cornelius nti waliwo abagezigezi abavudde mu east nga bagoberera emunyenye. Kerode Cornelius naye naawe ebiragiro ebipya mu kitundu kye. Abasirikale bonna be yali abuusabuusa nti bayinza obutamukkirizamu yabakyusa n'abajja mu kitundu kye n'abasindika ewalala n'ateekawo abo bokka abamukkirizaamu. Cornelius naawe ebiragiro okuva Yesu Kristo we yazaalibwa n'ateekawo abasirikale n'ateekawo ne gaapu endala ennene ku byalo ebirala n'ateekawo abasirikale abalala nga kyagala amawulire gonna agajja gye gatuukire ku bantu be yeesiga. Kubanga Kerode yali ebigendererwa bye yali tayagala kulaba Yesu kuba yali awulidde agenda kubeera kabaka. Kati amawulire ne gatuuka ewa Cornelius. Mbunno abagezigezi baatuuse mu kitundu kyabwe abanoonya Yesu oyo mulokozi. Cornelius n'aweereza abasirikale babanone babaleete wuwe ewa Cornelius we bajja n'abeetegereza n'abawaawo okusula n'abawa ebyokulya naye nga tababulira Yesu yazaaliddwa. Ne buli lunaku ng'akeera babuuza bibuuzo omu ku omu. Yatwala obudde bungi nnyo ng'ababuuza ng'ayagala alabe eddala ekigendererwabo kyabwe kiki. Era abasajja bano ne bamugamba bo batya nnyo Katonda era bamaze emyaka mingi nga batya Katonda. Era ne bagamba gye bavudde bamaze emyaka 2 mu kkubo nga batambula. Abasajja abo ne bamubulira gye baava baali bagagga nnyo nga bakabaka era baatambula n'abaddu n'ensolo n'ebyobugagga. Baatambula n'emmere eyabamala okulya mu kkubo emyaka egyo gyonna 2 ate nga gye bagenda tebamanyiiyo. Wabula baatambulanga ekiro nga bagoberera emunyenye, emisana nga lwe beebaka ne bawummulamu. Era ne bagamba emunyenye yayimiridde nga batuuse mu kitundu ekyo. Kyebavudde balugenda ew'omukulu Kerode atwala ekitundu ekyo abawa olukusa okutambula omwo nga banoonya. Era Cornelius we yamala okulaba abasajja bano oluvannyuma lw'ennaku nnyingi nga balabika beesigwa, olunaku lumu n'abazuukusa ekiro ng'abantu bonna beebase. Yazuukusa abakulu bokka abo abajja abakulembeze si bakozi baabwe batambula nabo. Ekiro n'agenda nga bazuukusa omu ku omu. N'abagamba mulayire kyembalaga temuli kyogera wa Kerode. N'abagamba mbawa amawulire gwe munoonya yazaalibwa ku kitundu kyaffe kuno. Abasajja ne basanyuka era ne basuubiza obutabuulirako muntu yenna wadde abakozi be bazze nabo. N'abatwala mu kiro Cornelius n'abatwala ewa Joseph ne Mary ne balaba n'omwana omuto Jesus. Era we baamulaba baasanyuka nnyo ne bagwa wansi kuba nabalaba nga bavunnama nga bateeka ekyenyi kino wansi n'essanyu. Abalala ne beebaka wansi ne bateekawo olubuto n'ekyenyi n'amagulu byonna n'essanyu ne bakaaba amaziga mangi kuba bali batambudde emyaka 2 naye nga gye baava baabawakanya nga bagamba mugoberera muti emunyenye.
n'abakozi baabwe bangi bagambanga ebyobugagga byonna mu byononedde mugoberera ekintu kye mutamanyi. Era mu kiseera ekyo kyennyini abantu bano bwe baalaba Joseph ne Mary, Joseph n'ababuulira olugero n'okubonaabona kwe baava n'abantu bali bagenda batta, ne Mary n'ababuulira. Ne bano abagezigezi ne banyumiza Joseph ne Mary nabo okusomozebwa kwe bayitamu okuva gye baava, kubanga abantu tebabakkirizanga, abantu babawakanyanga nnyo. Era baamala ennaku eziwerako nga basula eyo ewali Joseph ne Mary, nga basula kumpi n'ensiisira eya Mary ne Joseph, nga basula awo ebweru nga bakumya omuliro, naye nga balina essanyu, nga bagamba kati ne tuva mu nsi, Mukama atuwadde omukisa, omulokozi waffe tumulabyeko, ebyatusuubizibwa tubirabye, abalooza nga mbu tulimba Mukama azzeemu essaala yaffe. Kuba nabo bagamba bwe batambula omwaka ogusooka ne guggwa, ne bagamba oba tuddeyo oba tetulimulaba, naye bannaabwe ne bagumya ne bagamba tugende, ekigambo twakiwuliranga Katonda ayogera naffe nti tugoberere emunyeenye. Era emunyeenye we yayimirira ne bafuna essuubi kuba tekyatambula. Ne baleeta ebirabo eby'enjawulo, ne baleeta obugagga obw'enjawulo, ne bagamba babuleese buyambe Mary ne Joseph mu kulabirira n'okkuza omwana omuto Jesus. Era buli lunaku lwe baazuukukanga baakeeranga kuwuliriza Joseph n'abanyumiza. Joseph n'abanyumiza yali ava mu lulyo olwalingamu abantu abaweereza Mukama, bannabbi ab'enjawulo. Joseph yali ava mu lulyo mu layini evaamu Dawudi. Byonna Joseph n'abanyumiza, ne Mary n'abanyumiza byonna, malayika nga bwe yajja ku luzzi. Kale baasanyuka nnyo okuwulira ebintu ng'ebyo, kubanga byali bintu ebyakwekebwa, nga byagirwako bannabbi, naye nga abantu babitwala ng'ebyokusaaga nga balooza tebiribaawo. Era Cornelius n'agamba abagezigezi wano bwe baba baddayo ewaabwe bakwate ekkubo ddala gyaddi balaga abawe n'ababawerekera, baleme kuddayo wa Kerode kumubuulira nti baalabye oyo omwana omuto eyazaaliddwa omulokozi era aliba kabaka. Abagezigezi wano bwe baali bagenda nga batadde ebyobugagga bawadde Joseph, bawadde Mary, bwe baali bagenda Cornelius n'abo abasirikale ababawerekera ne bayita mu kkubo ddala nnyo, n'abakozi baabwe babasanga luvannyuma. Abagezigezi basooka ne bagenda, Cornelius n'alyoka ajja nano abakozi baabwe gye baali baasigala ne babalaga ekkubo, ne babagamba bakama bammwe muli basanga eyo mu maaso. Kati n'abakozi baabwe abamu tebaamanya nti nno bano baalabye oyo omulokozi bulijjo gwe banoonya, wabula ekyo Cornelius ekikola nga tayagala amawulire gagende kutuuka Kerode nti omulokozi yazaaliddwa. Wabula ekiseera kyatuuka Kerode amawulire ne gamutuukako nti abagezigezi bajja era baddayo. Kerode n'abugamba baddayo batya ng'ekyabaleeta tebaakifuna. Kerode n'agamba kirabika omulokozi baamulaba gwe baali baagala, omwana eyazaalibwa, wabula n'awulira obusungu tebaakomawo kumugamba naye agenda amulabe. Awo Kerode we yaweerwa ekiragiro batte buli mwana omuto emyaka 2 n'okukka wansi, okusinziira mu biro bye yawulirirako amawulire n'ebiro abagezigezi mwe bajjira. Kerode yawa ebiragiro bagende batte buli mwana omuto omulenzi myaka 2 n'okukka wansi. So kitegeeza Kerode okuwa ekyo ekiragiro okutta abaana myaka 2 n'okudda wansi kyava ye mu kutegeera nti abagezigezi baalabye oyo gwe badde banoonya, naye ate tamumanyi. Kakati mu bbanga eryo obutakola nsobi, ye n'asalawo nti oba ye mu ndowooza ye n'ategeera nti kati ono omwana ne waaba yazaaliddwa tasukka myaka gino, kati mu kifo kyange oba kitundu kyange kyentwala kyonna omwana ali myaka weegiti myaka 2 n'okukka attibwe, so that asobole otwaliramu n'oyo gwanoonya wadde tamumanyi. Essebo Kerode yawa ekiragiro batte abaana bonna bonna, era naawe ekiragiro buli musirikale yenna mu kitundu ekyo bagende ennyumba ku nnyumba nga bayita buyisi mwenna abalimu n'ennyumba ne bagikebera buli mwana omuto omulenzi oba wakamuzaala nga batta busi tebabuuza, battanga mulenzi kuba yali amanyi azaaliddwa mulenzi. Wabula Cornelius naawe ebiragiro ebikambwe mu kitundu Jesus gye yazaalibwa nga teri muntu akkirizibwa kuyingira mupya
teri muntu wa ku kyalo ekyo Cornelius gwakkiriza kufuluma kyalo ng'akuuma Yesu. Ate n'ateekako abasirikale bangi nga n'abasirikale baatadde mu kitundu ekimu tokkirizibwa kudda mu kitundu kirala kulaba ng'otambula. Ate abasirikale bye beyeesiga n'abeetoolooza awali Yesu. Ane Cornelius yennyini yali musirikale naye kennyini n'abanga yakulira abo abakuuma omwana waali. Era ne batta abaana ku byalo ne kumpi okwo naye tewali musirikale yasembera. Era ewamala ebbanga Kerode n'ategeera abaana abasse naye n'amanya omwana bayinza okuba tebaamuse. Kerode n'agamba ekiragiro kigende mu maaso paka lwali bagamba balekeraawo. Ye n'abisirika naye ne bagenda nga batta abantu nga batta abaana. Kakati olunaku lumu Cornelius n'agamba Joseph ne Mary nti bannange omwana ono newankubadde tumukuumye naye waliyo omuntu gwe ndowoozaako ku mutima gwange annuma. Omuntu ono ali mu lubiri ewa Kerode era muganda wa Kerode era muntu ono munnabyabufuzi w'amaanyi. Kerode yali yamuwa ekifo ekinene kuba yali muganda wa Kerode. Naye ng'omusajja oyo ayagala nnyo Katonda n'omutima gwe gwonna. Cornelius n'agamba newankubadde omwana ono tumukwese tetuyinza kweka mukwano gwange oyo ayagala Katonda n'omutima gwe era kinnuma okuba nti tetumugambangako mawulire gano amalungi. Kubanga yali asoma ebyawandiikibwa nga yasoma okulanga kwonna bannabbi kwe baayogera Isaaya n'abalala ate nga naye yawulirako nti omwana ono yazaalibwa naye nga tamanyiwa. So Cornelius n'agamba Joseph ne Mary abadde asaba omwami oyo amumanya ajja kukuuma ekyama naye agenda amubuulireko. Era ne bakkiriza. Cornelius n'agamba ye yajja okugenda yamwegambire kuba omwami oyo naye ennyumba gye yali abeeramu yalinga naye nga nalwo nga lubiri era nga luliko abakuumi naye nga Cornelius akkirizibwa okuyingira kuba yali musirikale mukulu ng'alina abasirikale bangi baatwala. So kakati olunaku lumu ekiro omanyi Cornelius ennaku ezo yatambulanga kiro ng'emisana aba akuuma mwana waali ng'ekiro lwatambula. Olunaku lw'ekiro Cornelius n'akwata abasirikale abamu n'endogoyi ne bavuga olugendo bagende w'omwami oyo era bwe baatuuka ku lubiri ne bakonkona ne babakkiriza. Cornelius n'asaba omwami oyo ayogereko nga bali yekka. Ne batambulako ekiro ekyo ne bagendako ku lusozi bokka babiri Cornelius n'omwami oyo. Yamugamba alina kyamugamba ng'ayagala bo babiri be babakyulira n'abakuumi tebeetaga kimanya. Cornelius n'atwala omwami oyo n'amubuulira nti ekituufu oyo eyalangirirwa omulokozi yazaalibwa kituufu era yazaalibwa mu mpuku. Cornelius n'amunyumiza nga bwe yasanga omwana yazaalibwa mu mpuku n'amunyumiza embeera yonna yonna ne beyawulira ku Joseph ne Mary. Omwami oli we yabiwulira kuba nze namulaba baali ku lusozi ekiro ng'omwezi gwaka bulungi. Omwami naye yagwa wansi n'ateeka omutwe gwe wansi n'asinza wabula n'akaaba amaziga olw'essanyu n'agamba amawulire gano bulijjo wagategeerako dda Cornelius naye nga tojja kumbuulira. Omusajja oyo n'aga Cornelius batambule ekiro ekyo bagendeyo. Cornelius n'amugamba bategeke olunaku olulala wabula omusajja yakwata Cornelius n'amunyweza engoye n'amugamba njagala kugendayo singa nva mu nsi mu kiseera kino nga situuseeyo ojja kubanga okoze ekintu ekibi ennyo kubanga ekyo nkirindiridde. Era omusajja oyo n'amugamba ye bulijjo alindiridde agende alabe oyo. Era omusajja oyo n'aga Cornelius alina enteekateeka ey'okutwala omusango mu kkooti awaabire Kerode lwaki yawa ekiragiro ky'okutta abaana abatalina musango. Era omwami oyo n'aga Cornelius ekkooti yerisalawo newankubadde Kerode mukulembeze naye omwami oyo yagamba Cornelius agenda kuwaabira Kerode lwaki yawa ekiragiro okutta abaana abato abatalina musango kuba omusaayi gwayika mungi amaziga gaali mangi abantu baakaaba emisana n'ekiro ebyalo byonna. Kerode nga tayagala kumanya ate nga tawuliriza ne basindika nga bamwegayirira nga tabasinkana ng'agamba kimu oyo gwe bazadde waabanga kabaka alina okuttibwa nga muto. Era Cornelius yalaba obumalirivu bw'omwami ono ogenda okulaba Yesu eyazaalibwa ne basalawo bagende ekiro ekyo kyennyini era baatandika olugendo okutambula ekiro ekyo. Era obudde bwali bukya lwe baatuuka ewaali Yosefu ne Mary. Era we baatuuka Cornelius n'ayanjula omwami oyo eri Yosefu ne Mary n'abagamba ye omwami ono munnabyabufuzi alina ekifo ky'amaanyi ate muganda wa Kerode. Naye omwami yasanyuka
n'awuliriza Mary ne Joseph. Omwami yamala ebbanga eriwera nga taddayo wuwe ng'asula eyo, wabula ng'abaweereza ababaka mwali bulungi era tebatawaana munoonya wadde okwebuuza gy'ali. Omwami yakeeranga kutuulaawo kuba yali muntu w'amaanyi nnyo, yakeeranga era nga mugagga nnyo. Yatekeranga okutuula ne Joseph ne Mary ne bamunyumiza obulamu bwe baayitamu, ne bamunyumiza okusomozebwa, ne bamunyumiza nnabbi oli omukyala yali muzibe, kwegamba ne bamunyumiza olugero oluwanvu ate olugero olulungi ennyo. Omwami oyo n'alaba ensiisira Mary mwe yasulanga gye beetoolooza amayinja amanene, n'alaba ne Joseph we yabeeranga n'abaana be, era n'alaba ne Cornelius we yabazimbira ekiyumba mwe bateeka enkoko, kwega ebintu ebyenjawulo, ebinyonyi. Cornelius yaleeta buli kimu ky'amanyi, ng'era kyawulira ku kyalo nti kino bakitunda. Cornelius nga bagamuleete ng'akigula, n'abagamba mulye mubeerewo tukuume omulokozi, Kerode talimutta. Era omwami oyo n'agamba ng'amazeewo ebbanga, yasaba Joseph ne Mary bamukkirize, n'abagamba yali ayina ennyumba gy'azimbye nga nnungi nnyo ng'eriko n'ekikomera nga lubiri. N'agamba asaba Joseph ne Mary ekifo ky'okusulamu eyo ensiisira gy'alabye. N'abagamba ye ayina ennyumba ennene lubiri lulamba, ate asobola okuwa n'abasirikale abajja obbakuuma teri alibatuukako. Bagende bave mu nsiisira eyo, bagende bakkirize ennyumba ye gye yazimba agibawe ebeere ennyumba yaabwe nga mwe babeera. Era we yabasaba baamugamba abaweemu obudde, kubanga Joseph yabuuza Mary tukole tutya tuve wano, kubanga baalaba obukuumi Cornelius bwe yabawa era nga bo tebaayagala kuvaawo. Joseph yabuuza Mary tuve wano tugende omwami gy'atugambye. Mary kwe kumugamba tusooke tusabe Mukama atuddemu obanga akkiriziganyiza n'ekyo, kubanga we baali bali Cornelius yali abalabirira bulungi nnyo ng'ate abawadde obukuumi, ate nga bakimanyi ebweru w'ekyalo ekyo waliyo ebiragiro bya Kerode okutta abaana abato bonna abalenzi emyaka 2 n'okukka wansi. Omwami oyo n'agamba kale obanga baagadde kusooka kisabira ye kaagende naye alikomawo, naye ng'ennyumba ye n'agamba kaddeyo ayongere ogiteekateeka ateekemu na buli kimu agenda kukola n'omutima gwe gwonna. Era omwami yaddeyo musanyufu nnyo. Omwami oyo yaani? Omwami oyo erinnya lye saalitegeera, wabula nze namulabanga ng'era we mulaba feesi ye mutegeera. Wabula kye namanya ku mwami oyo, Mukama yamundaga yali ayagala nnyo Katonda, yasomanga nnyo ebyawandiikibwa era yawulirizanga nnyo bwe baagendanga mu yeekaalu nga basomesa. Mukama yamundaga yawulirizanga nnyo era yayagalanga nnyo ebyawandiikibwa, era yasinkananga nnyo abo abaagabananga ne bamubuulira bingi ku Katonda. Newankubadde yali kumpi ne Kerode, naye teyakkiriziganyanga n'ebyo Kerode bye yasalangawo, kubanga ye nga bwe yayagalenga ennyo Katonda yali yakiraba nti Kerode muganda we ye yali tayagalira ddala Katonda ng'era tamukkiririzaamu. Yali muganda wa Kerode? Yali muganda wa Kerode, era Kerode yali yamuwa ekifo mu byobufuzi eky'amaanyi, ng'era ojjango ozze kulaba Kerode ebiseera bingi oyo omwami ye yamalirizanga ensonga singa Kerode yali nga taliiwo. Yali mwami mukkakkamu, yakozesanga amazima, era mu bintu engeri gye yasalanga emisango yafanga nnyo ku byawandiikibwa. Kale Samike ge mannya gange wafula oguti yali ku kamera. Tulina Kalyango Joel ageza kunnyonnyola embeera engeri Yesu gye yazaalibwamu. Jjukira ebyo byonna bye tuli mu kwogera, lwaki olugero no twaluva from the start wagye lwatandikira. Twagala kulaga Kalyango Joel kye yagamba mu episode yaffe yasooka nti bino ebyaffe bye tulimu eby'okukuza Christmas ne tuleeta zi Christmas tree byansi. Si Yesu tayagala nko tukuze birthday ye. Ogwo mba nkootiiza ekigambo kyo.